sikyayagala kuddamu kulaba ng'olinya taxi. Kiki? Tobuuza kwategeka. Owaayi. Nakutuma mmotoka oba nakutuma mifaliso gya Rose Form. Buli lunaku manja abalongo. Oyinza osala abalongo tolina Rose Form. Bayinanga hidest. Akale fiti siri. Orthopedic obakubira bukubiza essimu ng'omufazi gukutuukako. Osasula amaze ggula bakutuddamu nakuuka. Oba tolina mifaliso gya Rose Form wano to. Yense ngamba wandisoose ne weetegereza. Era singa nagula bedda nga guli okukola booti. Emmotoka gigabira nayiba wuli ow'olugambo ndaba yali obubi nze ndotere emifaliso. Wamanya bo jangu njeyo emifaliso gino nve kuona atafaayo ku kyenkoze. Teguja gira tegutoti unagwisa wo. Kuyisewa kuyita tosawa. Kati tete. Vayo. For inquiries, visit our depots or contact us on +256 200 907 181 or email us at roykimsil@gmail.com or visit our website info@roykimsindustries.com. Rose Form, home of high quality mattresses. Al Magic Production Ebatusako Station the House Girl. Wali do tokunguru olwo munda kiri kitya nino soka nenkula nentukanga wa nayiba tu salwaki tutula ko bulungi mwali agade kubazo wata bwenawo kyanoonya omusajja okufumbirwa ali twala ne musajja amasanyu ate ngaita ila musajja amaziga nayo nana sokoka panga paka simwe no timpa wanu amasanyu kwano wachi wawose ngambye tanyingiriza bikuba tuusa obukambwe nze mva koze sagala agala mirimu mbuno ngena mubiri omusajja omulimu goba house girl empisa njakulya omuntu omugere pula traka number 2 equalizer ensasage ngakole olwokubanga siyanzaala n'olwekyo genda ku simu yo searching Station the House Girl ku YouTube. Subscribe, ring the bell, osobola okumanya ofune notification lwe tuba tutaddeyo. Nyumirwa nga bw'oyiga. Nonyaka we baagala omukozi wewaka awusigalo. Ogambye okola ki? Oyagala ki? Omulimu gwa awusigalo. Mama nzikola bankola emirimu. Kakati nina kyembuuza mama. W'obadde otambula eyo wano olabye wakapanda akanoonya nti baagala bakozi bakola bawusigalo wano. Nedda mama. Mama. Kale lwakuba tomanyi naye ojja kunjagala. Ankola emirimu ninga tulakita. Kale sembera wano nje tubogere. Tambula mpola ojja kumenya amayinja gange. Yangu mpola. Topapa. Osonoka busono sikondo sobola okukola emirimu awoza tuyagala bawusigalo wano. Nzuno ntuse. Atoje tojojo komaawo. Dawoti wali njakulaba. Njakulengera. Aha. Tandikira ku nsonga okola ki? Omulimu gwa usigalo njaze ngoyi. Nze nkutaga nsobola okutaga n'amayinja n'engacha. Nemo ngamba kujjako babatenga kutenga zeeko nga kuta. Yogera mpola nsobola okumanya kiki osobola okukola. Yogera mpola. Mama, emirimu gyonna kusimula, kunaza baana, kufumba mmere, kulabirira omwami wo baba wa. Okola ki? Okulabirira awaka kwegamba buli ali ewaka. Ninga awulidde nti okulabirira n'omwami wange. Ulidde bulungi siwulidde. Nduuza kinsimattuse. Kale mbadde ntegeeza abantu beewaka. Oyina emyaka emeka nnyabo gwa gyanoonye? 13. 13? Iye. Onoosobola okukola emirimu gwe. Mama ngo ndozaako. Emirimu onoogisobola. Sooka omukenda be? Kyuka booti ndabe. Lwabugimu naye nga ndi kito. Oli kito naye emyaka gy'emituufu ogimanyi. 18 naawo bwegityo kale 18 na 13. Kati ekituufu ntwale ki? Ntambulira awo 10. Biki by'otadde emabega? Kiki ekyo? Otaddemu bigoye kiki? Kiki ekyo? Yeze batuuse ebbuga. Nabye n'entumbu eyasiba kweja emyaka ongamba otya mbw'oli wa myaka 13 simanyi 14. Kweyo entumbu eyasiba. Senga wange gye nali yandoga senga Maliki.
nayenze mama siyenda kuwa mulimu osinga omuntu asinga n'akabina nze kuwa omulimu mama bino bigoye bugoye mama bambi nyambo mpo omulimu nze kuola nkwatako kola emirimu mama ngezaako olabe ngezaako naye amateeka agange onoogasobola mama tega amateeka ago olabe gwe teeka wola iwe buli kimu ngenda kigoberera nze kyenjagala ogambye erinnya ly'oggwani batuuse ebbuga beerabira emboayogerako kimu tomalayo gonna njagalako ekintu kimu batuusa yegwe batuusa byebiki linnya lya lugero mama nge ne tatange baafa kati ne bandekera senga wange senga malika tolombojja nnyo ntegedde ennaku yo ngitegedde kakati kale va mu nkubojja twogere wano kino kirindako nsawo erimu ngoye zange mulimu nsawo kikaaki ejjiramu ezengoye ngoye kikaaki zenyambala mama iwa wansi mwe mujja muzuŋŋana muleeta ebyokola mu maka g'abantu onoondetera n'ebikubi kiki iwe wano wansi ndabe biki ebi jamu kimu kimu ng'oteeka wali yanguwako lesa sipiidi bw'oba oyagala omulimu tonguulira ze tonyinyonyola ngoye zange mama kunkumula kimu ku kimu ndabe temulimu bintu bye mujja muzunga n'ebintu byammwe mujja mubireeta mu maka g'abantu temuulizi zino ngoye z'abatuusaawo abwe yanguwa nno ogenda suba omulimu mama nyanguwa ozirabye yanguwa temuli nnyo kikola kiryawo kino kiki kimuli kiriwo ekimuli ekya lwedi kiri kiki sukaali ogambye kiri ki sukaali bino lindako katono gye wasoose oba gy'obadde okola wabyeyo sukaali kati neeno zo oba enyange otwale lina eddagala olirese mu maka gange mulina ebimuli mbisanze mu kkubo bw'ogenda okwatakwata ku buli kyosanze mama sikolangako bukozi wantu wonna ngenda sukaali wamugjeewa wamubbye kwani omusanzeewa ensonga za sukaali zino mama olinamu ku budde kuba emboozi yayo mpanvu eya sukaali ekijja kikusibisa sukaali ng'ojja ogambye tokolangako kati sukaali wamugjeewa lina eddagala owoza bimuli bange bino bimulima tasobola kubasikala birondewo mama yangako kati byonna nojja kutandikati obirondewo lumu tokidanga nabiye sirina kikidda bw'oba owulira ng'ojagala omulimu ewange wange yango kati singa kimu ku kimu oteekemu yanguwa kozesa sipiidi nno ewange wano bw'oba owulira ng'oyagalawo omulimu olina okumanya kye bayita ki sipiidi yanguwa komaawo sokolindeku kiki sipiidi oteeteriza amagulu g'oteeka eri ebigere wenna oli mukyafulama gw'otunula wano gwe wasiimuddewo kola oti yita wano ogenda ofuna ebbafu mangu kusipiti situla ekizibeera yangwako naabe ku bigere omulimu mama gwobadde ogumpada era singa wano toliiwo wuliriza njagala onaabe ebigere byo wenna olabikeko bulungi wuliriza naaba otukule wenna obeere ng'omuntu alabikako ova eyo njagala otandikire mu pasikala mumuno olonderonde buno bonna busaaniko sitera kwagala kulaba bintu biyiseemu nyanguyira nno ku sipiidi agasi weegali awo yanguwako ku sipiidi ekigendo kiteekamu ku galanda yange awo owulidde ekigendo kiteeka ku galanda yange owulidde nyalu ofa yani oba toteeka kabalaza ekyawa kino mama kiki kakati nze mbadde ngamba yogera kiki nze mbadde newuunyiza omutima omulungi gwolina n'ekisa nompa omulimu mama neyanza lwakuba kale tetwogedde ku ki ku musaala ngenda kuba nfuna mmeka maama obadde oyagala kukolera sente mmeka gwe wazenga oli oyagala kukolera sente mmeka obwa kusigala obwosuubira yogera kiki otomanyi bw'owuli oyagala kukolera sente mmeka wazze oyagala bwawusigala tomanyi na sente mmeka zogenda kukolera ate onkubuuza nzimanyi maama mmeka miliyoni nga 10 nyabo bambe 5 maama emiliyoni 10 kyoyogerako okimanyi kiki kyotunuulidde nnyo wano kyolabye kikolebwa emiliyoni 10 simanyi anti nzinabyo ngenda kuwa emitwalo 10 onoogikolera togikolera neyanziza maama neyanze yimuka genda onaabe mangu yangu ako
Milioni 10. Kikyogera okulya ne milioni 10. N'omutunuuli. Oba kikola oba tekyagala kigire. Baba. Ntenda gye mbadde. Agadi. Taliyo. Batuusa nfunye omulimu. Bannange bw'olemera ku kintu kyoyagala okifuna. Batuusa nfunye omulimu gwa busiga. Kakati neewuunya Ssenga Maliki. Ye Maliki ne mugamba Ssenga noonyeza omulimu ogenda kufumbirwa. Noonyeza omulimu muti omwakazi tebaagaliza abaana batali baabwe. Mutini nanimba nayo kanzeno nanzeze yafundisa ayagala kunfumbiza. Kati sigolina. Hey, ngenda kankubanga ngambye sente mmeka iki. Kubanze zino zayogedde ezo nyini zembadde ntegeeza. Naye obanjogedde mmeka omukazi zimutabudde. Baddayi batuusa. Nenjateera nja kugenda nzigwamu mpala ekyalo. Kaakati emitwalo gyange egyo 10 Ssenga Mutini yangamba TV ya mmeka. Myezi egyo singa 12 kubanga kandawe nfuna emitwalo 10. Mukazi ndugula. Kakati naaba biki. Naaba nga mmaze okulongoosa. Ne baba ewantu wonene. Banaabimalako ddi Mukama. Kati byoba sirinawo kati kezibula kugirira ati. Mukazi tango makooti. Teweevumanga gwanga. Bannange nfunye omulimu. Ate ogenda kukosa ssente. Kati emitwalo egyo 10 njagala ngulireko Ssenga Mutini TV. Ngenda mugulirako ezo 2 mu malaka janja. Ate nandibadde mu essente zange z'emitwalo 10 nandibadde mugulirako ddala ne firiji ye. Wadde saagitwala nene nenjigwa nenjimuddizaawo. Bambi Ssenga wange Maliki bitalo kyange bwe mala okugulako TV 2 nguleko firiji kanjireke ngulireko Ssenga yangamba ayagala emmotoka. Ssenga Maliki tandika okuyiga emmotoka ejja.